Nkwanirizaako gwe munnange akyaje kuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri era ng'olwaleero ntuuse ku mutwe ogugamba nti gavumenti ya Kabwenkene Obote ewambibwa mu kiro ekyo ekyakeesa olwanga 25 January 1971 President Obote n'abamu ku baminisita be baali mu kibuga Singapore ekya Malaysia mu lukuŋŋaana olukulu olw'amawanga agaali mu luse olumu ne Bungereza giyite Commonwealth. Abantu abaalinga basula okumpi n'enkambi y'e Makindye ne mu Kampala baawulira okubwatuka kw'emizinga nga bivuga munda mu lubiri e Mengo era ne mu bitundu ebimu eby'e Kampala. Bwe bwakya olugambo ne lutandika okubuna ekibuga nti gavumenti y'Obote ab'amagye bagiwambye ekiro kaakati be bali mu buyinza era mu nguudo ez'omu kibuga Kampala n'emiriraano mmotoka z'amagye nga ziriko abajaasi abalina emizinga n'emmundu entono zaatandika okugenda nga zirawuna naye nga tebalina kye bategeeza bantu ku biriwo nga ku laadiyo Uganda kuliko nnyimba z'amagye nga ze ziyimba zokka. Oluvannyuma omwogezi w'amagye Sam Wilfred Aswa Warrant Officer Class 2 ye yasoma ekiwandiiko ky'abamagye ku laadiyo nga kigamba bwe kiti twalabye nga kibadde kyetaagisa nnyo amagye okuwamba gavumenti n'okutwala obuyinza bwonna obw'okufuga Uganda. Kino tukikoze nga tugenderera okutaasa eggwanga eriri mu kabi akanene bwe kati lireme kweyongera kugwa mu katyabaga. Obuyinza obw'okufuga kati tubukwasa mujaasi munnaffe Major General Idi Amin Dada era kisaanira mulindirire okuwulira ebigambo bye byagenda okubatuusaako amangu nga bwe kisoboka. Kino tukikoze ku lwa Katonda ne ku lwa ensi yaffe. Baamenya ensonga 18 kwe baasinziira okujjako gavumenti ebaddeko. Yagendanga akisoma nga bw'agenda akiddamu okutuusiza ddala akawungeezi ak'olunaku olwo. Bwe zaatuukanga ssaawa 10 ez'olweggulo January 25 1971 ne kiwulirwa ng'abantu bayita mu nguudo z'ekibuga Kampala nga bagenda baleekaana nga bwe bafuuwa eŋŋombe za mmotoka obutajjaako mikono. Abantu aba bulijjo abasajja n'abakazi n'abaana abato nga batudde munda ne kungulu kw'emmotoka z'amagye wamu n'ab'amagye abalala nga batudde ku ttanka z'amagye waggulu okuli n'emizinga n'emmundu ennene naye nga ab'amagye tebabafwako. Abalala nga batudde abasinga obungi mu mmotoka entonotono ne takisi ne bbaasi munda ne kungulu bonna nga bakutte amatabi g'emiti nga bagenda bayimba nga bajaguza nga bayisa ebivvulu wonna mu kibuga mu nguudo z'ekibuga Kampala naye nga ekyali ekatwe ne ku luguudo lw'Entebe okutuuka e Kajjansi wali kyayitirira. Owulidde ekyaddirira yali mwami WEN Olyema Inspector General wa Poliisi ya Uganda eyagamba bw'ati nze ne General Amin tumaze okukkiriziganya nti gavumenti ya Uganda ejja kuddukanyizibwa bannamagye ate era nga nze nzija okubeera Inspector General wa Poliisi ya Uganda yonna naye nga nkolera wansi w'ebiragiro bya General Amin Dada. General Amin Dada ye yali ow'okusatu mu kulangirira ku laadiyo ebyokuwambibwa kwa gavumenti ya Dr. Obote era yagamba bw'ati nze gwe muwulira wano nze Generali Idi Amin Dada njogera gye muli olwaleero nga tuli mu kiseera kino ekiriwo naye nga nkikulu nnyo mu byafaayo by'eggwanga lyaffe. Akaseera katono akaayita bannamagye babadde bakamala okuddira obuyinza bwonna obwa gavumenti ne babuteeka mu mikono gyange. Enkya nga 26 January 1971 Major General Amin Dada yayita bannamawulire
n'abagamba bw'ati: enjole ya Sir Edward Muteesa owookubiri ejja kukomezebwawo mu Uganda eziikibwe mu kitiibwa ky'amagye ne mu mpisa n'obulombolombo obw'ensi ye. Generaali Amin Dada yategeeza nti ajja kuteeseganya ne komishona w'amakomera FL Okwale bonna abaasibibwa mu butali butuufu bayimbulwe bagende okusisinkana n'abaali bakabaka, abalangira n'abambejja abakulu n'abafuzi b'emikolo ab'omu bitundu ebirala ebya Uganda etaalinga bakabaka. Bonna baabayita bajje bamulabe mu State House Entebbe ku Sande nga 2 February 1971. Mu Buganda yayita abalangira abakulu nga George Mawanda, Badru Kakungulu n'abambejja abamu. Abalala be yayita omukama w'e Bunyolo, omugabe wa Nkole, omukama w'e Ttolo, Kyabazinga w'e Busoga, Senkulu w'e Bukedi, omuyinga w'e Bugisu, Luboya, Mamberwa owa Kyoli, Loprigo ow'e Madi, Lutakirwa ow'e Kigezi, Jalesiga ow'e West Nile. Abakulu abo bwe baatuuka Entebbe baasaalirwa nnyo okulaba nga Amini yali tabayise kuzzaawo bifo byabwe eby'obufuzi nga bwe baali bakisuubidde. Amini yali tajja kugenda ng'aggyawo ebyo byonna gavumenti ya UPC bye yali yaleka ekakaatiseewo. Ebimu yali ajja kwongera bwongezi kubinyweza. Anti Amini naye yali wa UPC omukuukutivu lukulwe. Kale bwe baatuuka Entebbe baasanga ayise ababaka b'amawanga amalala, aba Uganda mu mawanga amalala, ababaka ba televizoni ne laadiyo ez'omu mawanga amalala, n'abamawulire ab'ensi nnyingi. Bwe yatandika okwogera n'abagamba nti Uganda ejja kusigala nga efugibwa nga lipabulika nga teriimu bakabaka. Owulidde? Ebyo nno kwe tunaayongereza ate olunaku olulala. Munzikirize nzire Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo, tusisinkana ate mu kitundu ekirala munnange nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.